So far so good omwaka tugumazeeko. Guno omwaka mwe bankuba mwe nafuna omulimu. Omwaka si mwe wanobera. Mwe nanobera. Bubadde bukuyisa butya? Obulamu bwo tebubadde nnyo bwa bulungi because omukyala alina ebintu byakola ewaka. Tugagwa abadde omukyala ewaka. Nze yali omukyala edda nennoba naye kati kirabika kati nafuuka omwami. Ki ekyaviiriddeko okuba nti noddira omukyala oyo? Omukyala ndi mu process. Wazzeera wasuzeeko ddira. Pate yabadde wange nakoze pate ewange kawalya nnene ewange tokikkaatiriza nnyo nti embeera w'abakazi so nnene ewange pate mwe nagitadde n'abeerawo ng'omugenyi okumwebaza byonna bye yankolera n'omuyita kubanga alina ettaffaali ddene ku bulamu bwange bingi bye yankolera omuntu omwagalako ate si kirungi kumuweebula oba kumuvuma kale bambi omukyalo oyo alina ebintu bingi omuntu nakasukira ebintu ebweru ne bakasukira omufaliso gw'obokisa byonna era n'oddayo ebintu bye baabikasuka ebweru naye era nebyasigalamu byali byange so kati nalina apartments nyingi right now kati naddayo ewange so namuyise ewange ne tunyumyamu so let us hope for the best nti okwekebeza ko tujja kwekebeza let us hope for the best nti tujja kuddamu tutambule bulungi nga bwe twali omwana oyo si mukulu just kuba mumusibako ebigambo nti mukayi wadde njaya abakadde naye ono si mukadde nnyo compared to ki to Don Zella. Tutunuulire ebimu ku byakujja mu bufumbo ettamire eryali lisusse n'obutayisa skirt kino kyo kikoledde kimwene ebbanga okunwako nja kusigala nga nno kubanga omwenge tegulina gwe gwali gunzitidde ate si gwe gwaleeta covid kale bw'aba akomyewo ng'alowooza nja kukyusa mu kubeera mu mabaala ekyo tekiriiyo ki ekirala kyogambye okukwana buli gwendabye ekyo nakyo kikyali kizibu gyendi wadde ngezezaako okuwa omwoyo gwange eri Mukama ansaasire naye era abakyala abalungi mu Uganda babeeramu. Obadde obeerawo okyaluli nga tolina ono obadde n'abalala? Waliyo abalala badde n'abalala bangi sobola kubabala kwanza ajja ewange yagenda naye sijja kwennyonnyolako nnyo amandisa nina ssente ezimba ezaawo I have a job kati lwaki abakyala mbagoba lwaki ajja ewange yagenda ati akati nze sirina permanence ekitegeera awulira nti ankooye ng'ompalizo nizo ng'otaate sigoberera segera naye basanga bamala ne baddalira aga maybe Junior is a better person. Ebyo bigambo byabwe kubanga by the way olyose n'okireeta bazze bagamba abantu bangi dawulyako bagamba Uncle Frank Gashumba bagamba Bob Wine bagamba Eddie Kenzo so buli celebrity yenna mu Uganda ekyo kati kyafuuka ki kasita abantu babulwa ekyokuvuma nga baga ati omwana oyo ayinza okuba akola bino nenze bigambo binnyinyi ebinjogeddwako actually nga sibikola akabina ko nina kanene kituufu era ate nze kati sijja kyekola ki sijja kyegana ntambula mbigula kwa era akabina kange n'abankwana nabeera eyo bangi omuntu abeeraawo n'atali kugaya ebintu ebyekisero naye njagala okyafaminga wano nze sebo njagala nnyo abakyala abo era be bandeetedde obuzibu kwanfumbye emmalya mangi obwenzi bwondi mwenzi era seegaanangako era ebimu ku byandeetera obuzibu ne mukyala wange Tasha era bwali ki tebawa emirembe kaga sikulapu njagala nnyo sikulapu kyoyagala ofula ebyo biwa emirembe ekitegeera biba byalwanalwana dde entalo kwegamba kale obeera awo nga tolina kyakweraliikirira nga kufulu bwogira nti eno twayisaako eno Solex kakati twayisaako newe ogisuula awo era tebagibba Rolex bayinza ogibba Solex so kyanya abakazi abo baveteran abalwanya entalo obufumbo bwo ndi mu process ey'okubuddamu twakatandika negotiations tuna be tulina okukkaanyaako ogenzeko mbazadde ebyokunkuba byoti
twabijjeemu. It will be a criminal act. Omusango gwa police violence against men. Ensi yonna kyerwanisa. Boy child. Na rights. Let us get that clear. Ku mulembe guno ssebo gwe kankuwulira omukazi ku mulembe guno omukazi akuteekako ebbeere. Bwat. N'owunga. Kazi bakuba ennaku zino. So namugambye ekisooka no beating me again. Kyeyakkiriza tebintu byakunkuba. Segera case. Nkubiddwa ekimala. Fumbye Maria mangi. Saa kyenkube. Anti akati nje yampese emyaka 3 nga mpumudde nfuna experience. Bw'oba onaavuga emmotoka empya otandikira mu bikadde. Ni malaya nsajja nfuna experience. Nze nina projects zange zenkola njayo tuuka okusettolinga nga kawalya sikyalina kyendookalooka bakita kulookalooka agaki siriimu abantu muleke kwekizajulatinga siriimu osegeera siriimu ayita mu mpiso siriimu ayita mu bintu bingi osegeera kale kiba kisiraani kyo nga kyazze osegeera so tukwata kisiraani kyo kumekinga sure nti abanyumirwa obulamu bajja kutya. I want to thank her for being persistent. Wabona ali enkoko tolondooza kirya kawalya namma abamu bayinza okuba bakola ki babalya naye lwabutabalaga so kakati issue eriwo. I want to thank her for being persistent, for being there for me this year, and I hope that we are going to work together next year. Sina mwenge gwe nyenda kendeeza. That's a fact kubanga tegwena gwe gwali gunzitidde kawali aba nopo mwenge si gwe gubata ate tetuli mwala buliji ne gwazi abasiramu. Let us drink together. Ye Tasha kitegera lyenjagala bamanyi ye Tasha Tamale kakati Tasha oyo Tamale nnyo naye ebyokuwomo kawalya don't take me to that so ate nandibadde kyensinga bambi sokwate ayina ebiiso ebinkuba gwe so interview eno bwetyo bwerabise.